Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera omukuto gwa Red Zone TV olwalero ntandise n'amawulire gano gwampuliriza. Embassy y'eggwanga erya Uganda kizuuse era amawulire gavuddeyo nga galaga nti embassy mu kifo ky'okkola emirimu embassy bali mu kugizannyiramu kasino n'emizannyo gyonna egya zzaala. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga amanyiddwa nga Jeje Odongo bemutabukidde kubanga amaze okubanga ayitibwa bamuyise ekitongole ekya akakiiko aka parliament akanoonyereza bamuyisa nnyonnyole lwaki embassy y'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya UAE oba mu kibuga Dubai mu kifo ky'okkola emirimu bagizannyiramu kasino bagizannyiramu ezimu ku mizannyo egya zzaala gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV gano ngenda gakuwa ogategeere bulungi nnyo. Omukulu minisita owa gavumenti y'ekisiikirize avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga amanyiddwa nga Honorable Muwadanku Nnyingi ono akiikirira Kyaddondo East eyali ekiikirirwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye avuddeyo ne bwino ne bateeka ku nninga omukulu amanyiddwa nga Jeje Odongo ku bigambibwa nti embassy y'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya UAE ezikizuuliddwa nga zzaala yazannyibwamu mu kifo ky'okkola emirimu mu kifo ky'okwasaganya emirimu gya embassy. Bannayuganda bangi bali eyo bayaayaana embeera si nnungi wabula ye minisita ne ambasada w'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya UAE bebawunyidde kubanga si birungi yadde eddakiika n'emu. Mukutu gwa Red Zone TV ge gamu ku mawulire ge nkuleetedde omukyala permanent secretary amanyiddwa nga Geraldine Sali eyagobeddwa baamukozesa nga bweri enkola ya Generali Yoweri Kaguta Museveni baamukozesa oluvannyuma ne baba nga baamusudde olw'okuba nti yayitibwa era wetwogerera ali mu kkooti eya anti-corruption court. Bino byonna ogenda kubeera ng'obimanya teweetaaga kumisinga sooka osubscribinge tuwa ekigalo ensonga obeere ng'ate tozimisinga. Waliwo tawuni kiraaka agobeddwa era nga n'ebimutuuseeko nabyo ogenda kuba ng'obimanya. Waliwo okwekalakaasa okugenda mu maaso amasasi gavuze tiyaggaasa omukka ogubalagala n'ebintu ebirala byonna bivuddeyo nga poliisi etakkuluza abeekalakaasa era State House wandibaawo amawulire agalaga essaawa yonna tibalabika bagenda giyingira. Mu mawulire amalala gengenda okukuleetera mu mboozi eno Leader of Opposition Honorable Joel Ssenyonyi atadde obunkenke mu ofiisi ya Anita Amongo n'ateeka obunkenke mu State House. Joel Ssenyonyi Basekezi Leader of Opposition ku kibiina ekya National Unity Platform eyalondebwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwajjo lwe yabadde ayogerako era ng'alina okuliyakitinga n'okwanukula State of the Nation Address eyakolebwa bwana mukulu Generali Yoweri Kaguta Museveni. Wabula Joel Ssenyonyi byayogedde byenkuleetedde olunaku olwaleero teweetaaga kumisinga nsonga yonna. Oba tonaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula. Nkugambye olunaku olwaleero masavu gagenda kubanga ate ofuna updates ku updates nsonga ku nsonga. Oba tona subscribinga kikole mu maaso awo ngera bulijjo ngenda kubanga nnyanukula ebimu ku bibuuzo byammwe, ngenda kubanga nsoma ezimu ku comments zammwe abaatumidde abantu bammwe abatadde comments zammwe oba obubaka mu comment section. Guno gwe mulimu gwe tusinga okubanga tutegeera. Obubaka bwammwe tubusoma ne tutegeeza abantu nti omukulu tuli naye ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV. Kakati kanzije n'ensonga zino wammanga kayiseemwako naye ngenda kujja n'ensonga zonna wammanga gwampuliriza ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV era kkiriza nsooke mmala okuba nga mpumulamu katono nnyo nzije tubeere ng'ate tweyongerayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kale mukoto gwa Red Zone TV nkukulisaayo mu kuwummulamu kwaffe okwo. Njagala kutandika n'omukyalo yamanyiddwa nga Geraldine Sali. Nkugambye amawulire mangi ge nkuleetedde mu mboozi eno nga sinnaba kubanga nkuwa engeri gye bawambyemu Akireo. Kkiriza nsooke nkuwe amawulire gano ogenda gamanya, wabula maaso awo mu ggulire eriddako mbeere ng'ate nkutegeeza ensonga ataazitegedde byonna ogenda kubanga obitegeera. Mukoto gwa Red Zone TV atana subscribe nga kikole ensonga zibeere ng'ate zitambulira. Omukyala oyo gw'olaba bamuyita Geraldine Sali. Oyo yabadde permanent secretary mu ministry ey'ebyensimbi ekulemberwa Honorable Matia Kasaija. Ono nno nga ye minister avunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyensimbi mu ggwanga erya Uganda. Geraldine Sali y'omu ku bakungu mu gavumenti abaakwatibwa gye buvuddeko ne basimbibwa mu maaso g'omulamuzi mu kkooti ewozesa abali b'enguzi n'abakenuzi emanyiddwa nga Anti-Corruption Court. Abantu bangi abagenzeeko mu kkooti eyo era abakungu ba gavumenti bangi bakwatiddwa bavunaaniddwa newankubadde bangi babadde ng'abanene era nga tebayongerezebwayo emisango gyabwe nga giyina engeri gye gibulankanira awo n'otategeera kikizeeko n'otategeera bigambo gye biwunzikidde. Geraldine Sali oluvannyuma lw'okuba nti yabadde permanent secretary mu ministry ey'ebyensimbi, Ministry of Finance, kakati yakwatibwa ku bigambibwa mbu y'omu ku bazze babulankanya ssente. Oluvannyuma lwa Museveni okwogera bwe yali ekkololo n'ategeeza nti waliwo connection ey'obuli bw'enguzi egenda mu maaso mu bitongole bino bibiri mu palamenti y'eggwanga mu kakiiko kye bayita budget committee wamu ne ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyensimbi, nti bano abakulu baba bakubaganya ebirowoozo mu kuyisa budget balina akasente ke beesuuliramu, balina ddiiru ze beekutulira nti department bweti tugiwe sente bwe ziti njawuleko bwe ziti, nti kati ddiiru ezo zibadde zikubibwa oba nga zikutulwa wakati w'abamu ku bakungu mu ministry y'ebyensimbi n'abamu ku bakulu abakulira palamenti naddala abatula ku kakiiko aka budget committee. Anita Amongo ye palamenti gyakulembera ebigambo ebizze bimwogerebwako. Kati omu ku basoose okukwatibwa yono omukyala gw'olaba gwe bayita Geraldine Sali era nga we twogerera ebibye si birungi. Wiiki ewedde Generali Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'ategeeza nti permanent secretary yalonze omuntu omulala amanyiddwa nga Mr. Kakooza Alex. Ono nga yalondebwa okubeera ow'ekiseera abeere ng'akola nga caretaker mu ministry oba mu office eyo eya permanent secretary mu ministry y'ebyensimbi. Wabula kigambibwa nti we twogerera ate n'oyo naye agenda kubanga aggyibwawo baleete ow'enkalakkalira. Jjukira abeera muwandiisi wa nkalakkalira naye ate era ow'enkalakkalira kubanga abadde nga acting, abadde wa kiseera gwa mpuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Tutambula mpolampola bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole ensonga zonna oleme kubeera ng'ate omisingako n'emu. Omukyala Betty Kamya amanyiddwa nga IGG oba Inspector General of Government avunaanyizibwa ku okukola okunoonyereza mu bitongole bya gavumenti n'ebitongole ebirala byonna ebikolera wansi wa Generali Yoweri Kaguta Museveni. Betty Kamya yatandise okunoonyereza oba ofiisi ye eya IGG yatandise okunoonyereza ku Town Kiraka oweruweero agambibwa okubanga yakozesa bubi ofiisi ye era nga Town Kiraka oyo amanyiddwa nga Nabasa bimwonoonekedde gwa mpuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Lydia Nabasa ngono ye Luweero Town Kiraka owa Luweero District. Betty Kamya IGG Inspector General of Government yalagidde oba yalagira Kaawo wa Luweero District Chief Administrative Officer owa Luweero District Innocent Asaba Bireherawo yamulagira ng'ayita mu article oba akawaayiro 2:3 section 2 eya Constitution y'eggwanga erya Uganda n'akawaayiro 13 section 6 Inspector General of Government mu act eya 2:2 yategeezezza nti omukyalo ono alina okuba nga anoonyerezebwako olw'ebigenda mu maaso ebyokuba nti yakozesa bubi ofiisi ye era mu biteereddwawo amangu ddala nga tannaba kubanga akwatibwa oba emisango gyonna egimwogerwako nga teginnaba kubanga gigenda mu maaso. Nabasa Lydia ono abadde Town Kiraka wa Luweero District ebimu byatakkirizibwa bye bino we twogerera nga takkirizibwa kubeera nga atuuka ku ofiisi ze nga Town Kiraka takkirizibwa kuyingira mu ofiisi ye era takkirizibwa kwakisesinga Luweero District Headquarters ebyo we twogerera nga gyamwonyinedda takyakkirizibwa. Omukyalo ono takkirizibwa kubeera nga afuna ssente ze mu bujjuvu, ssente ze baazisazeeko agenda kuba nga afuna half of her basic salary, tagenda kuba nga akkirizibwa kubeera nga afuna omusala gwe nga bw'abadde agufuna. Omukyalo ono y'omu takkirizibwa kubeera nga afuluma eggwanga erya Uganda kubanga ayinza obutadda. Naye ensonga endala zonna
ezikwata ku nsonga eyo nja kwongera okubeera nga nzikuleetera naye nga ye yembeera egenda maaso gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula. Kugambye emabega kawo nkutegeezezza nti embasa y'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya UAE oba mu kibuga Dubai, Honorable Muwadanku Nyingi MP Kyaddondo East eyasikira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kukiikirira constituency eyo yavuddeyo n'ategeeza ejjo bwe yadde ayogera ku floor ya Parliament nti embasa y'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya UAE oba United Arab Emirates mu kibuga Dubai, embase y'eggwanga erya Uganda ne ambassador ekyamazima tebalina mirimu gye bakola kyazuuse era amawulire gazuuse nga bano bali mu kuzannya kasino egy'emizannyo egy'ebbeeyi zaala okugamba olinga basiba akapapula abakulu mu ofiisi y'eggwanga eyandibadde nga eyo gy'olaba yeeberanga State House mu ggwanga eddala. Embase yebanga State House ya Uganda mu ggwanga eryo, ambassador yabeeranga president w'eggwanga mu ggwanga eryo, era ne ambassador w'eggwanga erya UAE wano mu ggwanga erya Uganda atwalibwanga president ow'eggwanga lya UAE mu ggwanga lya Uganda. Kati emirimu omukulu gye yandibadde akola kitegeerekese nti ali mu kubeera nga office bagikozesa kuzannyiramu zaala, office bagikozesa kubeera nga bazannya kasino. Kakati nno Muwadanku Nyingi oluleese ensonga eno mu maaso ga speaker mu Parliament ne bayita Ssaabaminisita kubanga y'omu ku babeera bavunaanyizibwa ku nsonga zino. Jjukira mu Parliament eyo Ssaabaminisita yabeera lead of government business era yabeera alina okunnyonnyola ebintu ebiba bisobye mu sayidi yaabwe eya gavumenti. Kati Robinah Nabbanja yalemereddwa okubeera nga nnyonnyola nga omumanyi, yalemereddwa mukazi wattu okubeera nga ataasa munne amanyiddwa nga Jeje Odongo kubanga yeyavudde yabadde ali supposed okubeera nga nnyonnyola ku nsonga eno eyabadde alina okuba nga abitebya. Kati amawulire gazze ebigambo bwe byazze Muwadanku Nyingi ng'atadde akaka Robinah Nabbanja yalemereddwa okubeera nga awolereza Jeje Odongo era nga wetwogerera Jeje Odongo yamaze okuba nga ayitibwa mu kakiiko akagenda okumunoonyerezaako ebibuuzo ebimubuuzibwa lwaki embasa y'eggwanga erya Uganda mu kifo ky'okukola emirimu bali mu kuzannyiramu zaala. Kankuwa ebigambo bya Muwadanku Nyingi nzije tubeere nga tweyongerayo. Red Zone TV kwoli bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula. Tuwe ekigalo olayikinge kubanga gy'okoma okulayikinga information gy'ekoma okubeera ng'etambula. Comment section gifuule bize, teekayo obubaka bwo, tumira omuntu wo ngenda kujja ate mbeere nga nsoma obubaka bwammwe ku nkomerero y'amawulire gano. In the past few weeks, reports have emerged that Uganda consulate in Dubai, which is rented at the expense of a Ugandan taxpayer, is now housing a casino and gambling equipments, and the reports suggest that they were imported into UAE by the line Minister for Foreign Affairs, Ewan Jeje Odongo. The consulate is ordinarily headed by a consular general, and we as Parliament pushed for this consulate to extend support and services to Ugandans who are very many in thousands living in Dubai. Surprisingly, turning the consulate into a casino and a gambling house contravenes the laws of UAE, our laws, and international laws governing diplomatic premises. Right Honorable Speaker and colleagues, I now rise as a Shadow Minister of Foreign Affairs to seek answers from government and pray that the Minister for Foreign Affairs is summoned to appear and make a statement before this House. As well, we want to learn what administrative, disciplinary, and diplomatic measures have been undertaken. I'm still speaking. This is a different government. What disciplinary and administrative steps have been undertaken to address this development? Lastly, Right Honorable Speaker, I'm praying that Parliament
institutes an investigation in this matter, because the consulate was established in accordance with the law and is expected to be managed in accordance with the law. By establishing a casino, it caused a diplomatic embarrassment for our country. Honorable, let's first listen to the response from the Prime Minister, and then we can say that because Prime Minister's time, question is only go to the Prime Minister. No prayer beyond the Prime Minister. I take kale mukutu gwa Red Zone TV yonna gyosinzira okubanga gyotulabira kyokola kya mutawaananya embeera bwetyo bwe yabadde Honorable Muwadanko nyingi ng'atadde ku nninga abakulu nti bannayuganda bangi bali mu ggwanga erya United Arab Emirates bali mu kibuga ekya Dubai ekyamazima beetaaga obuweereza okuva ku embassy ey'eggwanga erya Uganda mu kibuga ekya Dubai. Wabula kizuuse era mawulire tulina obukakafu nti mu kifo ky'okkola emirimu mu kifo ky'okwasaganya emirimu gy'eggwanga mu ggwanga eryo kyategeerekese nti embassy yafuuka kasino. Embassy y'eggwanga erya Uganda yafuuka kasino, bazanyiramu mizannyo gy'abagagga, basibiramu bupapula n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Era minisita avunaanyizibwa ku nsonga zino amanyiddwa nga Jeje Odongo ayina okuba nga ajja annyonnyole lwaki embassy y'eggwanga erya Uganda etuuka okuswazibwa okutuuka ku eryessa. General Jeje Odongo nga Prime Minister amanyiddwa nga Robinah Nabbanja ye yabadde ali supposed okubeera nga ayanukula kino abeere nga amudifendinga, wabula yalemereddwa. Kati amawulire gennina galaga nti baamuyise mu kakiiko atandike okuba nga abuulirizibwako, atandike okuba nga anoonyerezebwako lwaki embassy y'eggwanga erya Uganda ekola bino mu kifo ky'okubeera nga ate emirimu gikolebwa. Ambasada w'eggwanga erya Uganda ng'ekizimbe kino kwatuula kyapangisibwa ssente y'omuwi w'omusolo obuwumbi n'obuwumbi. Lwaki ddala emirimu egyandibadde gikolebwayo tegikolebwa okuggyako bano okubeerayo nga bazanya emizannyo gy'abagagga, okubeerayo nga basiba maniyo ejja kuba Arsenal n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. So kati wetwogerera General Jeje Odongo ebibye si birungi gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV, ate nga si ye yekka wabula ne ambassador owa ggwanga erya Uganda mu ggwanga erya United Arab Emirates naye alina okuba nga annyonnyola. Mukutu gwa Red Zone TV kwoli bwe bali kubanga ogoberera ensonga zonna nga bw'oziwulira. Nja kusaba genda mu comment section teekako obubaka message zammwe tuzisoma. Buli alaba video eno nja kusaba olaikinge, kubanga gy'okoma okulayikinga information oba ogiyambyeko okubeera nga etambula ate okutuuka ewala buli muntu yenna abeere ng'afuna amawulire. Nja kusaba olaikinge, okomentinge, ate bw'oba osobola osharinge tubeere nga ate tutambuza message mukutu gwa Red Zone TV. Ate na subscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna mu ggwanga erya Nigeria. Waliyo obunkenke ba Generation Z ab'eggwanga eryo nabo bakopye ekyali mu ggwanga erya Uganda, bakopye ekyali mu ggwanga erya Kenya, nga kati wetwogerera bamaze okubanga balumba olunaku olwajjo we bwabungeredde nga balumba buli office, public office, buli office yonna nga batwalayo emifaliso, nga batwalayo ebidomola, nga batwalayo ebintu byonna okulaba obutali mativu bwabwe n'engeri y'ebintu ebikozesebwa mu maka gaabwe gyeri ey'ebbeeyi, obuli bw'enguzi obugambibwa okuba nti buli ku ddaala lya waggulu nnyo mu ggwanga erya Nigeria. Bano bagamba nti if Uganda can did it, Nigeria can also did it. Era nga wetwogerera Miranga na Biwoobe abakulu mu gavumenti y'eggwanga erya Nigeria ge bakaba ge bakomba poliisi yasibye yeezooba n'abantu. Era omukutu ogwa BBC British Broadcasting Corporation gwasiibye guteekayo amawulire gano, era nga buno bwe buba obuwanguzi obusooka omukutu oguli international okubeera nga gutuukiriza ensonga eno, nga bagamba a curfew has been imposed in Nigeria's second biggest state, Kano, oluvannyuma lw'abeekalakaasi okubeera nti baayitiridde poliisi y'eggwanga erya Nigeria n'eremererwa okubeera nga ate eba controllinga. Amawulire ge twafunye galaga nti gavumenti y'eggwanga eryo yawaliriziddwa okubeera nga eggala, okubeera nga eteekawo eggwanga eryo ng'eriteeka mu kafyu, babeere nga ate tebaddamu kukola kintu kyonna oluvannyuma lw'okubeera nti abeekalakaasi ba Generation Z abaalabira ku ggwanga erya Uganda babadde bamaze okuba nga babafuukira ekizibu, nti era tetulina kyakuzzaako okuggyako okuggala eggwanga ne baliteeka under total lockdown. Ekitundu ekyo ekimanyiddwa nga Kano bakitadde mu lockdown. Bano nga bagamba abali e Uganda engeri gye beekalakaasaamu poliisi ne bakolako ebikolobero, leka tukikole nga tuli bangi tusobole okulemesa ekitongole kya poliisi y'eggwanga erya Nigeria okubeera nga ekola bino.
so kakati impact y'okwekalakasa mu mawanga gano erabika nga etandise okuba nga etambula. Gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Bw'oba tonaba kuba nga osubscribinga kikole, nyongera okujjukiza nti kirira awolaba ekigalo olayikinge. Gy'okoma okulayikinga kubanga tolina kyofirwa bw'olayikinga, naye ate gy'okoma okulayikinga information oba ogiyambyeko okubeera nga etambula. Buli muntu yenna abeere ng'afuna amawulire gano ge tukusakira ne tugwa kuleetera ku mukutu ogwa Red Zone TV. So kakati njagala okutegeeza Leader of Opposition Honorable Joel Ssenyonyi nagano nago ngenda gakuwa yasiibye azoganya Parliament, yasiibye ateeka abakulu ku nninga, yasiibye ayogeza abakulu abali mu gavumenti ey'eggwanga erya Uganda wetwogerera ng'ebyabwe si birungi. Leader of Opposition abafuukidde ekizibu. Sawa zino ebigambo bingi byayogeddeko. Yakomezzaawo ensonga z'eddwaliro ly'e Lubowa ekyatadde Speaker Anita Amongo ku bunkenke. Joel Ssenyonyi yayogedde ku nsonga z'ewataba mirimu ekireetedde abavubuka okubeera nga beekalakaasa. Speaker nga talina kyaddamu, talina kyakunnyonnyola, nga Joel Ssenyonyi amutadde ku nninga ategeeza nti omuntu akulembera eggwanga lino mu bukyamu ekyamazima ebintu bye yasuubiza tabikolangako. Bino nno byonna Joel Ssenyonyi yadda yanukula kwogera kwa Yoweri Kaguta Museveni bye yayogera bwe yali ekkololo. Ssenyonyi n'ajjukiza Museveni ku kwekalakasa kw'abasuubuzi ti ssebo w'abasuubizo basisinkana. Kati ki ekyagaana abasuubuzi bano okuvayo ne baggala amaduuka? Ekyo kitono era ogenda kusuubira abantu bano okwerwanako, ogenda kusuubira abantu bano okukola ebintu ebinene ebisingakaawo. Abakulu wetwogerera ng'amatama ntengo oluvannyuma lw'okuba nti Leader of Opposition afuuse ekyenjawulo, talinga ba Leader of Opposition abazze babeerawo. Joel Ssenyonyi basekezi ebigambo byayogedde njagala kubeera nga mbikuwa gwampuliriza, wabula kkiriza nsooke nkuwummuzeemu katono nnyo mala okunywa ku lwendo lw'otuzzi nga bw'olayikinga, nga bw'otumira, bw'oteekayo obubaka ngenda kujja mbusome. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomebwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyaliko abataddeyo obubaka ngenda kubanga mbusomamu updates eziddako, wabula nyongera okukuutira nti ebintu bibiri tobyerabira: likinga okomentinge era message zammwe nzije mbeere nga ate nzisomera abantu. Obubaka bwammwe oba olina gw'otumidde ngenda kujja mbeere nga ate mbukuwa. Gwe wenna agoberera omukutu ogwa Red Zone TV, ekyo kye tusinga okukola. Teri bubaka bwa muntu bwe tutasoma, teri message ya muntu gye tuleka okujjako nga buzzereeti nga tumaliriza. Leader of Opposition olunaku lwajjo yasibye mu Parliament ng'agiteeka ku bunkenke, yasibye mu Parliament ng'afukamiza Anita Amongo agikubiriza ng'amugamba ebigambo, era Anita Amongo n'abamu okubakubiriza Parliament ne deputy we Thomas Tayebwa. Ennaku zino Parliament tekyabanyumirwa oluvannyuma lw'okuba nti Leader of Opposition aliwo wanjawulomukko takkiriza mu bintu ebimu byo boogera. Jjukire mabegakaawo ba Leader of Opposition bazze babeerawo naye nga bagondeza nnyo Anita Amongo ne ba Speaker bazze babeerawo ebintu Speaker kyayogera taddamu. Naye ono Leader of Opposition aliwo Honorable Joel Ssenyonyi basekezi akiikira abantu ba Nakawa West. Ekyamazima yayogedde ku nguzi, kino ne kireetera bano aba propaganda. Joel Ssenyonyi yali enguzi, Joel Ssenyonyi n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Njagala okutegeeza nti Joel Ssenyonyi okwogera kwe kwatandise okuba nga kukuba ebituli mu bujulizi bwabwe, kwatandise okuba nga kuleeta ebizibu olw'ensonga omusajja alemeddeko ku nsonga y'enguzi, alemeddeko ku bintu ebyenjawulo nga bwe ngendo bikuwa mu katambi kano gwampuliriza. Wabula nyongera okujjukiza likinga nga bw'okomentinga obubaka bwe tugenda kubanga tubusoma mu maaso awo ali ku mukutu ogwa Red Zone TV abeere nga akiregerera nti tuli naawe ku mukutu gaggadde era ensonga ozigoberera. This government promised to build a specialized hospital at Lubowa, and so far over 600 billion shillings has been sunk into this project. And Ministry of Finance confirmed that figure here in the House, over 600 billion shillings that we have sunk into Lubowa Specialized Hospital. But there's nothing to show for all of that money. No wonder they cannot give access to us as legislators to see what's happening there.
at the site, yet the money is appropriated here. I find that very quixotic, Right Honorable Speaker. Government comes to us to appropriate money. We do. And then when we want to play our oversight role, we cannot. The health committee tried to access that site. They were denied access. I went because my responsibility is to keep the government in check. Together with my colleagues, we went. We were denied access. The Speaker told us that a delegation led by yourself, Right Honorable Speaker, as Deputy Speaker, will go, check out the site and give us feedback. I'm hoping, Right Honorable Speaker, you were also not denied access. Because you preside over the house that appropriated this money, why doesn't government want to account to us? Why? I made a suggestion here and I said, all of us in our constituencies where we come from, there's a health center, a government health center that doesn't have medicine, that doesn't have medical workers. Let's appropriate that money to those health centers because they are operational, as opposed to sinking it into something we don't quite understand. This is not just a challenge, Right Honorable Speaker, it is a ticking time bomb. Our young people brimming with potential and ambition are sidelined. Their dreams deferred or quashed. We have reached a distressing point where the absence of opportunity drives our youth into terrifying conditions abroad. Reports of human rights abuses against Ugandans in foreign lands are not just disturbing, they are a call to action. It is our duty to respond and to protect our citizens wherever they may be. We all get these calls from Ugandans abroad. We in the opposition and colleagues in the ruling party, we do get these calls from these Ugandans. And so it's not something outside of our reach. Furthermore, Right Honorable Speaker, the plight of our citizens working overseas, particularly in the Arab world, is taken as if it's very normal and okay to mistreat Ugandans in the diaspora. The government has continuously been urged to take immediate action to recruit labor attaches in major cities and countries where Ugandans are employed. The Ministry of Foreign Affairs must ask these attaches to focus specifically on labor-related issues and to provide technical backstopping and consular support in all our foreign missions. They gave us an update that they did it for some. We want it across. The government's role doesn't stop at levying numerous taxes, but as a sovereign state, it is mandated to negotiate stronger bilateral labor agreements to protect its citizens who are beyond its borders. It's essential to have a bilateral agreement in place before exporting labor to any country. Honorable Speaker, we desire a state that empowers the youth with skills and opportunities here at home, transforming potential energy into kinetic achievements in the immediacy. The government must defend the dignity of every Ugandan at home and abroad, and ensuring that their labor rights are not violated. Speaker, this very week the traders have resumed their strike. Yesterday a couple of them closed their shops and many are saying they will continue to do so. It's not a pleasant situation. They want to work, they want to make money, but they're finding it difficult to operate. Government promised them meetings, but it's playing hide and seek. We need to listen to these people. We cannot just dismiss them, as I have seen some government officials dismissing them and saying, you close if you want, people will go and buy commodities from elsewhere. We cannot be that callous if we are a government that claims to care about the people. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera bw'olabako ng'omanya ssaawa ya bubaka bwo buli yataddeko message yo nkusuubiza nti ngenda kukola ekisoboka okulaba nga ngituukako kubanga kino tulina kikola okugezaako okutegeera nti at least tulina abantu betwogera nabo ku mukutu ogwa Red Zone TV, tulina abantu betutambula nabo ebbanga lyonna. Neebaza nnyo mwenna abateekako obubaka bwammwe, abatulabula, abatuwabula ne mutuwa amagezi ku biki bye tuyinza okukola, abatuzaamu amaanyi, abasiima bye tukola n'abatumira abantu bammwe. Mbasuubiza nti kano ke kadde tubeere nga ate tubeera tuwuliziganya bwensoma obubaka bwammwe bwengezaako okulaba nga ate ensonga tugitambuza mpola mpola. Buli yataddeko message yo kkiriza obeere nga owaayo akadakiika kano, at least obeere nga omuntu wo gwe watumiddeko awulira. Mukiibi Patrick webali kubanga ogoberera message yo yatuuse, kyokola kya mutawaana nnyo. Abudu Salaamu Serugo webale kubanga ogoberera mukutu gwa Red Zone TV, message etuuse. Olivia message yatuuse, webale kubanga ogoberera. Emmanuel World webale kubanga nawe kwoli, message yatuuse. Naiga Eva webale kubanga nawe kwoli, message yatuuse. Sara Kiwanuka webale kubanga obeerako,
gw'omu kubasinga okubanga muteeka wano comments zammwe era nkwebaza. Nalwadda Hadija naawe oli omu ku abo weebale kubanga naawe obeerako. Nalwadda Hadija Hajati weebale kubanga ogoberera. Saara Muwaya weebale kubanga naawe obeerako, oli waddala nnyo okubanga ogoberera omukutu ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Vida Muhumuza weebale kubanga naawe kwoli ku mukutu ogwa Red Zone TV. Abudu Salamu Serugo message yatuuse ngisomye ngimaze. Shamusha Gray weebale kubanga naawe obeerako, kyokola kya mutawaana nnyo. Mukisa Eric weebale kubanga naawe ogoberera, message etuuse. Ani ono naye bale Caroline weebale kubanga obeerako, omwannyinaze ow'olubeerera message ebeeranga etuuka weebale kubanga ogoberera. Beatrice Namasa weebale kubanga naawe obeerako, kyokola kya mutawaana nnyo ekyokubanga ogoberera omukutu. Shamia Nasozi kyokola kya mutawaana okubanga ogoberera message etuuse. Namatovu Harriet weebale kubanga obeerako, message etuuse, kyokola kya mutawaana nnyo. Waliwo wano message yono erinnya terirabise. Nabukenya Maureen weebale kubanga naawe obeerako, message yatuuse. Ni omulala wano Paulo Ndugwa weebale kubanga naawe obeerako, message yatuuse. Mukisa Eric message yatuuse. Wako King message yatuuse weebale kubanga kwoli. Babirye Baslut message yatuuse weebale kubanga obeerako. Namata Shamim weebale kubanga obeerako, message yatuuse. Nantume Noelin weebale kubanga naawe obeerako, message yatuuse. Namata Shamim message yatuuse. Somaya Joel weebale ku Samanya Joel weebale kubanga kwoli, message yatuuse. Kaluya Joseph weebale kubanga naye kwoli, message yatuuse. Ni ono Divinson Screen Pictures Uganda mwebale kubanga kwemuli, message yammwe yatuuse. Mufuma Michael message yatuuse weebale kubanga kwoli. Asadi Ntume weebale kubanga kwoli, message yatuuse weebale kugoberera. Dumba Yasin weebale kubanga obeerako, message yatuuse. Muganange Dumba Yasin weebale kubanga ate ogoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Sebowa Yasini weebale kubanga ogobereranga, message yatuuse. Caroline Prose weebale kubanga naawe ogoberera, message yatuuse. Dumba Yasini message njirabye. Kisiibo Robert weebale kubanga naawe ogoberera, message yatuuse. Nayiga Mariam weebale kubanga naawe ogoberera, message yatuuse. Rose aka 4773 message yatuuse weebale kubanga ogoberera. Isa Lwanga weebale kubanga naawe obeerako, message yatuuse. Ani gwe sisomye obubaka bwo Olivia weebale kubanga kwoli, message yo naawe yatuuse. Ni ono bane nsaba ateekako obubaka, ateekako erinnya lijja kubanga litwanguyira okulaba. Abasinga obungi erinnya terirabika naye ate nga bambi message nandyagadde okubanga erinnya ndisoma. Kemigabo Melda weebale kubanga kwoli. Rose Nambusi weebale kubanga obeerako. Namatasha Mimo nakulabye weebale kubanga obeerako. Ruth ali Dubai weebale kubanga gyoli, message yatuuse weebale kugoberera mukutu gwa Red Zone TV. Hashifa Habiba weebale kubanga gyoli, message yatuuse. Charles Master Phone Menology message yatuuse naye bale kubanga obeerako. Mpola mpola mukutu gwa Red Zone TV. Namatovu Harriet message nagirabye. Beatrice Namasa message nagirabye bale kubanga obeerako. Shamim Nasozi Kalujjo Joseph bale kubanga kwoli. Ni ono mulala Ruth ali Dubai bale kubanga kwoli. Asadi Ntume bale kubanga ogoberera, message yatuuse. Richard Mafabi bale kubanga nawe ogoberera, message yatuuse. Muhoros Bibi bale kubanga ogoberera, message yatuuse. Adumba Yasini bale kubanga obeerako. Mugabi Derrick bale kubanga ogoberera ali new agambye Mugabi Derrick North York Toronto Canada webale kubanga kwoli ku mukutu gwa Red Zone TV jasiro kubanga atugoberera. Sara Kiwanuka webale kubanga obeerako. Ani omulalo ono Rose webale kubanga nayo kwoli. Emma Wadi webale kubanga kwoli. Paulo Ndugwa n'abalala mwenna besisobodde kufuna mannya gammwe naye at least message ngezezzaako okubeera nga nzituusa. Bane mwenna abatugoberera kyemukola kya mutawaana nnyo, tusiimira ddala okubeera nga mugoberera mwekuumira ku mukutu ogwa Red Zone TV. Bannange kyemukola kyamaanyi nnyo, tubasiima. Nammwe abatambula naffe mu mbeera y'okutuyambako mu nsonga y'akaddata n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. Mama Kevin e Switzerland kyokola kya mutawaana nnyo, weebale kubanga obeerayo tuwuliziganye mu updates eziddako. Mukutu gwa Red Zone TV tugenda kubeerawo nga tukuweereza amawulire ebbanga lyonna. Kkiriza mbeere ng'ate mbasanga mu updates eziddako. Abataddeko obubaka bwammwe mu ggulire lino ngenda busoma amawulire agaddako nga bwe tutera okubeera nga tukikola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga.
nga toli kumpi wano naye ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.